Oh yes, mugamo mchaba na Kampala bana Uganda mwenna we muli abali mu Uganda nebali weggwanga tsana kunyiwe twogerera nti bannaffe bagenda mu maaso n'okuba nti batufaako tetumanyi oba El Shabaab yezeemu okuba nti etulumba oba bibiina birala bwe twogerera bomu ekubye abantu babiri ne bafiirawo wali Kyanja ku digida pork joint era nga obolyawo abali mu Kampala bali mu kusatira tulirako nagatambula getunaba confirming nti obolyawo ne Kawempe bawuliddeko ekintu ekifaanyiza but we're not sure about it naye nkusaba wekumire wano osobola okuba nti ofuna amawulire agafaananako agatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tujjukire nti omwaka gwali 2010 ennaku z'omwezi oba zali July around World Cup final eya 2010 abatuju aba Shabaab bagenda mu maaso n'okuba nti bakuba bomu wali ku Chad Rugby Ground mpola mpola ne ku Ethiopian Village ekabalagala era abantu bangi abafa. Kino kyaleetawo obunkeke mu ggwanga lyattu Uganda era ng'obolyawo gavumenti ya Uganda asobola okuba nti egenda mu maaso n'okuba nti efunza abatuju abo mpola mpola negenda mu maaso n'okuba nti emalawo obutuju mu ggwanga lyattu Uganda. Lubadde olunaku lwa leero ennaku nebuutikira bane Uganda ng'ebintu byaluddewo okuba nti balaba ate bye bizzemu okuba nti obolyawo birabikira mu kibuga Kampala. Buli omu yesabire tusabire eggwanga lyaffe atugezeeko okwekuuma tube ne humanity bambi tokosa muntu atalina buzibu abantu abasinga obungi baba tebalina ttabu ne bagenda mu bintu bye bategedde so n'olwekyo bambi baganda bange ngenda basaba mugende mu maaso n'okuba nti musabira ensi yaffe Uganda. Ngenda kutuusaako olabe bomu weekubye ngenda kusaba producer wange osobole okumpa vidiyo eyo abantu bagirabe bameka ababaddewo biki ebyo abafudde abakubye bomu muganda waffe amanyikiddwa nga One Lord Case Kawalya Case owa NBS TV watera okusulawo wasulawo around there so n'olwekyo kimusanze ng'ali wa Spice Diana ku birthday party badde ku ekigo ku Serena n'awonawo but simanyi oba abantu abewaka bawonye so n'olwekyo bantu mangi obolyawo betulina okuba nti obolyawo tusabira mu mbeera bweti ne Uganda n'ensi yaffe okuba nti tugisabira kubanga kati ate ebiguddewo mu ggwanga bitiisa. Mwebale kutambula naffe mwebale kutwagala Bampita Ntambi Jimso number 1 Rich Boy Maxudi Junior made in Uganda bambi ebigenda mu maaso tebisanyusa ate saagala muntu asunga kubanga before okufuna buli kimu kye twetaaga njagala omanye nti oli Munnayuganda ne Munnayuganda n'afudde Munnayuganda tulina okusabira Uganda tulina ogibiramu ng'erina emirembe okusobola okufuna obaolyawo ebirungi kubanga abasinga tetujja vaamu tugende bunaayira tetwagala kufuuka bagundi tetwagala kufuuka ba refugee mu nsi ez'enjawulo so we have to be in Uganda. Katwatuseeko mulabe bomu engeri gyekubyemu Kyanja then tujja kuba following up ku story y'Ekawempe biba bituufu tubetuuseeko naye musobole okuba nti mubifuna mpola mpola. Bye bye for now. Fena tukimanyi nti ensi erimu totoloko teri muggalo mu abantu ba bulijjo tujjukira July 11 mu 2010 batukuba basooka tulabula nti Uganda bagenda gikuba ne ku mulundi guno bongereza badde akamalo tulabula nti bagenda tukuba twegendereza kati mwe mwabadde temujjukirako ku mbeera ye yaliwo nga temusobola okugamba nti waite tukunganya abantu bangi abasajja batwabudde bagenda tubalula yoyogera mbiwulira but this is insecurity bakuuma bululu nga bunaalondebwa naye bwe bugwa ebisigadde ffe twefeeko bakuuma bululu nga bugenda kulondebwa bwe bamala okukuuma obululu bisigadde tulina kwerabirira kati mbwe batulabula mu 10 erugogo kulikati ofu tekyabaawo bali tebaliwo what is the duty of the army what is the even if kyakulabirako bukyanga lugogo kulikati ofu ebaluka tekiddangawo kakyo kikibaddewo kwebereremu ali nagwo bwakutte nga buli omu bumutya bwakwenyera enga kyabaddewo sawa 2 ezakawungeezi ffe batugoba ssaawa emu mu kitundu ne kino kyabaddewo ssaawa 2 awo point some minutes ate nga
era namwe muli part of bantu ate mwe lwaki babagoba ne wasigalayo abalala nakugamba amabala ga wansi gaba magali waggulu gaga bwe gaba magule wano wanywerwawo banene tewekalakasizaawo onomuweza atamira n'agwa wali ne bayoola naye nga kyekifo kyani ekifo ky'abantu ba bulijjo be beekolamu omulimu gwabwe ne beekulaakulanya Komamboga ekulaakulanya pozi bakita batya kweno Komamboga ngamba ekifo kana akafo ka Ludigido Ludigido efounder wakyo Ludigido Museveni yagamba wizi Ludigido anesa mutabani we n'agwawo ne baywa ne batwala ne mutabani wanywera wani mutabani wani wamuwe 7 uno mukwezi simanyi mukwezi kanywera wali ne katamira ne bakagwa ne bayoola nyife tuli ba mirembe oyo no yakulira amagye g'okutaka goyitaka atumanyi si agakulira agakulira bamuyita gundi ono afande mbadi mbadi oyo yakulira gonna obadde tumanyi nawe nkubate muli muna mawulire can I do better than you yampuna never accept the challenge katonda yabikola sinze katonda bwana badde n'embezi yange yasigadde wali eno obadde olundira waawo ne badde nze kuliya nze ndi musajja muli ennyo sente zange ninaala yanze nkola kakati amaka go gali walako okuvaawo amaka gange bogo gabadde seefu tetuli seefu bali balumbaganyi bankulaakulana tebagala akulaakulana naawe Ludigido yeekoledde ekifo kyakikola kwenza kati bakittatanye ozembala bivugira wano mu sento kati golowooza obulumbaganyi buno baani abaabukoze olumbaganyi obwo twamugamba taleeta muno ebisajja ebyo ebitalabbaani n'atawulira kati ye dizatiziti ze tusaavinga ate abatalabaani balumba bambizi tebagala mbizi bali basiraamu he want to terminate this Uganda as a Islamic nation never and it will never be naye olina okunoonyereza okwenjawulo this is Uganda. Uganda is not Islamic nation. Those Talibanis will go away from our nation. We don't love the people. They are the one maybe we brought the fucking shits. So atulaba n'awatuwuliriza oli ku CBS FM nga tuli mu kifo ekiyitibwa Komamboga awavudde ensasagge ekiro ky'eggulo nga akawungeezi k'eggulo essaawa zabadde 2 okusinziira ku babaddewo oba abatuuze abalinaanye ekifo kino era nga kigambibwa nti abantu baafudde newankubadde nga poliisi tenayisa kirangiriro kituufu era tukyakirindiridde naye nga bo abatuuze abagaa nti beerabiddeko n'agaabwe kyandibanga eriyo abaluguzeemu obulamu tugezaako okwogeraayogeramu n'abantu buli omu awo endowoozayo okusinziira kutegeera kwe nga bwe kuba kuli era toyinza kugiwakanya kubanga naye musajja na mukazi mukulu abanga amaaso ge n'obwongo bwe kye bumuwadde ekyo kyabanga atutuusaako tukyayongera okulaga ekiri ku location yennyini oba ku site awabadde ensasagge si we wano wennyini naye nga lino lyekkubo erituuka ku kifo ekyo bannamawulire tebannaba kukkirizibwa kutuuka ku kifo era sikiwa nti banakkirizibwa naye bwe tunojjolanojjola eno ebbali bwe tukuwaako ekyomukisa omulungi nti mmeeya w'ekifo kino atuuse newankubadde nga naye tebannaba kumukkiriza kutuukira ddala ku saiti yennyini oba awabadde ensasagge wennyini naye akuumiddwa eno ng'omuntu wa bulijjo amazeewo naddakiika eziwera 4 nga yeegayirira poliisi yasazeeko oba yawambye nga enjogera y'ensangi zino bweri ekifo yakitutte newankubadde nga abantu abamu beebuuza nti essaawa eza kafyu kikwewunyisa okuba nti abantu babadde bakyatudde entende ng'era ebyokulya n'ebyokunywa nabyo biyitingana waliwo ebibuuzo bingi oba oliawo nga ansa ntono era nga abatusingako kutegeera ensonga za security oba ez'ebyokwerinda bajja kuba batangaaza ku nsonga zino naye nga abawanvu n'abampi beeyongera okujja mu kifo kino ennamba eza gavumenti ez'ebyokwerinda ate n'abatalina nnamba za byakwerinda nabo batuuka abamawulire ab'enjawulo be wali olabyeko ne bootalabangako nabo weebali ebitongole byomanyi ne byotamanyi nabyo weebiri abeeru abayindi abakyotala bonna bali mu kifo kino okumanya ddala kiki ekigenda mu maaso gye buvuddeko ekitebe kya bungereza
kyayogera ku nsonga ezifaananako bwe ziti ne kirabula abatuuze oba bannansi b'Abongereza okubeera obulindaala nti something might happen very soon, nti ekintu ekyefaananyizaako bwe kiti kiyinza okugwako. Wabula omwogezi wa poliisi Fred Enanga yagamba nti ezo ensonga nafunye era tuzoogeddemu n'abakulu abo wamu n'ababufalansa, era ne batugamba nti zijja kugonjola, temuli kantu. Naye wayise mbale ate ekyefaananyirizaako bwe kiti ne kibaawo. Omusango gwani? Nze naawe ansa tetunnagifuna, naye ng'oba oli awo gye bunakira gye bunaazibira tunaaba tugifunye. George William Tamale, CBS FM Online.